omukazi yantegeera n'alyoka akubanza empi n'alyoka nsika enviiri. In fact olina kawala n'alyoka nkuba bya kizadde. Alien Skin yakola ki? Alien Skin yatubba. Ate by then twali tetulina buzibu na Alien Skin nga mukubira essimu. Gwe akubira Alien? Nze yamukubira. Nga musomera ddiiro nga mugamba waliwo ayagala tiketi, ayagala tugulako tiketi za $600. Naye nze tubadde twagala otutemereko ki ezaffe olya 3 naffe tulya 3. Alani Media House gye naliko ya non-central style zange. Kikyoyogerako nze bampako ne ku suspe. Omuntu bw'avaayo nti batta maama abo osokuta maama wo Alani. Osobola. Era oyo omuvubuka siri musonyi. Era kyannuma nnyo kinnuma nti kati essaawa zino nina kye nnina ekitono. Mama wange teyasobola kulya ku bintu byange kuba yafa nkyalina mu secondary. Baagiraba baali baagala n'ateekinga step kuba muganda waffe omukulu yagamba tugende ku poliisi kino ekintu kiyitiridde. Ofaayo otya n'ogamba omuntu nti yatta maama we. Alani osookuta maama we. Wagendayo ne Noordin? Ne weetonda? No, seetonda. Nze nayagalako nno ne minisita oba okyali ku ebyo. Alani tewawulirako propaganda yatandika otambula nti neetundira e Dubai. Tebabiwulirako? Nabiwulira. Lwakuba namumma. Nayagalira ddala minisita lwakuba by then nali ku campus nga simanyi we bakozesa ssente omusajja ng'ampa ssente mu kiveera. Yagadibwa baminisita abawera. Era nze Kenzo manyi kyayitamu. Ali mu ssente. Minisita yanjagala yampanga ssente lwakuba nali musiru. Nera ne kati? Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 25. Mama Brighton family. Ulukusaba kuwa bangi. Bakutegekedde. Tabuza olugambo talize concert. Nga biri mu kago gwokuna. Kusiyata laboni. Nga biri mu kago gwokuna. Okugira emitwalo 2. JP. Emitwalo 5. Emmeeza. Ya miliyoni 1. Kujangula besitalo y'olugambo. N'obutaagaliza. Wakati Mama Brighton. Ne Mama Natitende. Life kustage. Bamulekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedianizi. Ne bannakatemba. Tosoma Brighton family. Wamuli defense. Tony Sera. Mama Museyi. Mumeja. Musomesa. Banemeddewo. Bannakampala mmwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki? Njalo chakula. Lwakitwa. Africa one. Tuan travel. Maparo Patsi. Numanzi. Kuzara kwaite famu. Astuti. Viva organique. Papazi sporti matinde. Malusi Bridals. Ya bebe extra faina. Cruise exclusive gwe mkutu kosinze dokubanga ate otulabya and cruise gemanya nyongero bani zakuyera je musinze dokubanga ate mutulabya tutuse nakuzo mwezi 26 tuli kuthera la bonita ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala okulanga ate embeera etambulira ddala maridadi sana kale mujje bane mwali wadde mujja ku show yange eyo kula bonita. It's the first of its kind. Mujje oba muna 5 oba 10 oba 4 oba 7 nja bazanyira abanajja museke mwe munanyumiza bannamwe. Ndine mwana muwala Jenny. Yes. Oli otya? Ndi bulungi alhamdulillah. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Neyagala nyumirwa life. Kale buuza ku bantu. Abalabi baffe mbabuuzaako mugamba mutya musibye mutya inze Jenna Mukasa maaso malungi. Si embuuze nungi gyoyagala mbuuze? Wenaye endala? Neno show yange obeera n'empisa. Eno show tebatuno show empisa z'ensiwuufu zireka eri ku Megatron. Wanomba n'empisa. Wona abantu abanda oyinamu obuyisa obubi. Alani oyagala kunkubanga twakatandika interview. Ovuma abantu. Akona kakatememu. Ovuma abantu. Ovoola abantu. And by the way no chana abantu balokokerako basimba. Eno chana abantu balokokerako bakyukiddeko. Namukasa. Lwaki ovuma abantu? Alani nze sivuma abantu. I'm a journalist ateetiririra. Wasoma amawulire? Nina degree nafuna na first class. Sivuma abantu. Wagasomerawo? Ayu. Sivuma abantu. Era njagala nkirambulule. Nze ensonga nga bwedi bwe mbadde njireeta era bwe njireeta.
kati oli bwakifuna nti nvuma abantu mba simutegeera sivuma wali mpeddeko nga ngamba oli musiru okimanyi ntuuka ekiseera nenkusaasira nensaasira taatawo naye omwana ono lwaki okkakkanya abantu lwaki obeera ku YouTube okwo n'okkakkanya abantu Alan obuzibu bw'amawulire abantu bayonoona amawulire generally abantu baagala okole ekye baagala anti gundi yafunye omukazi nemwogera birungi byokka ani anayogera ekibi nga nze sivuddeeyo kyogera so nze sigenda kwogera ku muntu kirungi nga tekiriiwo ekibi ngenda kireeta kubanga ba YouTube bagenda bakyenda baleeta ekirungi ani agenda oleeta ekibi so nze nganza amawulire agenge nasoma ku informinga public whether it's good or bad okitegeera gwe ewammwe temulinayo bizibu gwani ayogera ebyewammwe ayagala abyogere baddembe okubyogera nze nja kwogera ekyange bw'oba owulira nti kikunyiizizza naawe osobola okugenda n'oleeta ebizibu byewaffe waliwo omwana eyakola ka TikTok gwe gwe tekakuleka kyekimu omwana tewalaba omwana eyakolako emboozi ati emboozi nnyingi ze eyali ekwatagana ku maama eyo tuveeyo Alan tuveeyo tunyumye ku kirala wamulaba naye namulaba era nali njagala namusuuwinga kubanga waliwo ekintu ekiyitawo tosobola zanyira ku memories za maama wa munno nze laba ne bwe mba njogera Alan sikwata ku mwana wa muntu era mawulire omwana aba muto bw'oba omuyimbi yakoze ensobi ngenda kwogera ku muyimbi naye sigenda kunayiza mwana we naye oyo omuvubuka yavaayo yali muvubuka ng'azanyira ku memories za maama wange kyampisa bubi even up to now kyovula nasalawo nve amawulire nesooka ngakendeeramu kyampisa bubi tosobola vaayo abantu baba kyalina obulumi ku mutima Alan gwe tumanyi bulumi bwe twayitamu ne famire yaffe nga tufiiriddwa maama waffe naye gwe n'ovaayo n'oteekawo emboozi ayogera biti n'ayingizaamu omusumba tata wange musumba n'amuyingizaamu so emboozi eyo yo yankola bubi mu byonna byonna bannamawulire be bavuddeyo ne ba YouTuber ne baani abanjogeddeko Alan emboozi eyo tugiveeko no olaba Jane waliwo omuntu kyayogera ekintu nakyogera nga olaba kinene era nakubira essimu nenkugamba omwana oyo omulabye emboozi eyo teyandika kyekimu twaddayo mu bulumi buli bwe twayitamu obwasooka taatawo yagiraba ekirungi talina smartphone musumba takkiririza mu smartphone takwata smartphone akwata simu kamapensa era nze mukake bya tewali yabimugamba tebyamutuukako kuba takwata smartphone ate tumwewaza nnyo internet era baba alina kyayagala omumanya ffe tukimugamba but it was big kyali kinene even up to now kikyannuma era bwengwa ku buvidiyo bwe butyo bunkaabya n'okunkaabya Alan tomanyi bwe kiwulikika kufiirwa maama omuntu n'avaayo n'ateekawo agagambo bwe gati omanyi maama nkibuulira omulabye omwana kyeyagamba kinene nnyo nze siyingirira bazadde b'abantu mulimu ebintu ebiri pasono nga tosobola tuukayo kankibuulire omulabye sibiyingiramu omwana yali ku TikTok Jane yali akola ku baba ebiseera wali mulangozaani abazaalizaaliye nsikini so omwana n'ayimirira ku TikTok n'agamba gwe muwala gwe mwatta maama wammwe yagamba gwe isetugweta simanyi ne taata simanyi ne family mwatta maama wammwe simanyi naye olaba Alan nze engeri gye nnina eddiini nasaba mukama ampe ekisa musonyiwe kuba bye nali nsaba ne ngamba mukama naye amuyise mu kye twayitamu gwe tomanyi bwe kitegeeza kufiirwa muzadde era sisabira na muntu ofiirwa muzadde ate Alan bw'ofiirwa omuzadde towona ffe maama waffe yafa mu 2017 naye nakati obulumi bubanga obwejjo
era omuntu bw'ayogera ku maama wange oba ommaze ye weakness gye nnina oba ommaze maama wange ne taata wange. Mwana nagamba ekyalo kyonna kimanyi ne gye basula ne gye babeera yabyogera. Simanyi bajjawo ebigambo omanyi Abannayuganda batuula ne bakola emboozi yaabwe tomanyi bulumi bwoleka ku bantu kuba teyabuleka ku nze nzekka kuba ne baganda bange bo bakozesa intaneti balaba buli kimu bayisibwa bubi nga nange bwe nayisibwa obubi. Kyannuma nnyo waliwo ebintu bibaze banvuma nga tebinnuma nga mbitunuulira ne mmamu negamba ako nno kayiseewo n'okireka naye ekyo oyo mwana yayitawo era bw'atalineetondera alibonaabona obulamu bwe bamuyitani simumanyi linnya naye nze buli wenfukamira bwe nti ku maviivi nze omanyi ndopa wa Katonda mugamba Katonda omuntu ono kimubalire kyeyayogera kimukabirire ku mutwe bw'atalineetondera ne famire yange nkulayira taliba na mirembe kuba nali ngamba tumusuuwingi ningamba poliisi era egenda esi mu kasya kano kankwanjulya emami gadgetsi abakulembera mu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina ne Sina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA 11 ate ngosobola kubira kuzo musanvu 03-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga musibamu bigwe naye Katonda omusango gw'olopye wa Katonda teguggwa gwefukamira ku macha kusaba Mukama ajja mukolako ba anko ba anti bo famire yange yayisibwa bubi gomanyi okutta omuntu kyekitegeeza omanyi engeri gye twali twagala mama waffe omanyi engeri Alan ffe waffe tuli 7 mama waffe yatuzaala abaana abawala 5 abawala 5 abalenzi 2 kati abalenzi be basembayo nze asembayo mu bawala naye mama waffe yatwagala nze tebankubanga na ku ssomero ngonkonako ku ssomero nze mama wange yali yabagamba omwana wange mulwadde tebamukuba ng'otandika otya okunkuba nze nga ndi wantalo ku ssomero naye gwe nkonaako mama wange ng'ajja ku ssomero mwana wange mulwadde lwaki mwamukubye nze nakula ndi era abantu abasinga mama waffe bwe yafa baali bamanyi nange ngenda kufa kubanga obulamu bwange bwali ku mama wange waabeera wembeera mama wange ng'amanyi akaana ke kalwadde kuba nali ndwala nnyo nga ndi mutini era kati olaba kati mpeza ne ku kilo 5 mukama wa buyinza so ng'ambeera nnyo ku mama wange wadda wembeera nga bampita nsawo ya mama waabeera wembeera era nga ne ku ssomero bw'aba yina gy'alaga ajja ku ssomero nannona nze nasoma nina na keesi 2 nga zonna za byakulya akaana kange keesi 2 akaana kange kalwala nnyo tekasobola kisulo naye nga banjagala mbeere mu kisulo dadi yali ayagala kujjawo space mama nga mbeerako nnyo ye ng'ayagala nkule kuba nali mubeerako nnyo kati omuntu bw'avaayo nti batta mama abo osobola okutta mama wo alami osobola era oyo omuvubuka siri musonyi twagala nabeera emotion kuba mpulira omutima gutandise okunnuma nze nali nnyo mwana wa mama wange yatwagala mama waffe yatwagala nga buli kalungi baana be era kyannuma nnyo kinnuma nti kati essaawa zino nina kye nnina ekitono mama wange teyasobola kulya ku bintu byange kuba yafa nkyalina mu secondary teyasobola kulya ku ssente zange nze nali namugamba mama ngenda kutwalako ebweru naye teyagenda nabweru saamutwala naye singa abadde akyaliwo yandibadde mugugu gwange wenzira mama wange wabeera mama wange yafa saamujjanjaba nako kiri awo baŋŋaananga mu ddwaliro kuba engeri gye nali ndwalalwala nga tebansikiriza mu ddwaliro kuba n'olunaku mami lwe yalwala nali mbibuuzo nga tuli ku ssomero so bwe yalwala ne batugamba mama amwe mulwadde bagamba naye babaleete balabika balaba ng'embeera si nnungi ne bagamba babaleete babagyeyo ku ssomero olunaku olwo lwennyini lwe baatugjayo era mami yagamba abaana muzeeyi tebamuleeta mu ddwaliro
nali nga buli we ndwala nnyo nali ndwala nnyo so nagamba temumuleeta mu ddwaliro naye betwali nabo ne bamusinza empaka so ne batujjayo ku ssomero ne baganda bange nali ne muganda wange ne tugenda mu ddwaliro twakomawo kiro batuleeta kiro ne tugenda mu ddwaliro ensambya yesu otegedde oti nkimanyi so ne batutwala mu ddwaliro n'okuyingira nokwali kwa lutalo obudde bwa kiro nsambya erina olugezigezi ne tuyingira naye mama wange saayogerako naye na kigambo kyonna kuba twamusanga bamuteekako oxygeni n'akantu mukama mbu yali yeeruma aluma olulimi twamusanga yeebase ne bagamba azuukukamu ne bagamba munaazeeko ebigere so ne tumuyisaako ebigere waliwo omuganda waffe omukulu yali ali mu mulongoosa nga bali mumusiimuulako so mama waffe omuto n'agamba muleke abo bakole ki bakikola abato so ne batuwa ekigoye ne tumusiimuula ku bigere nga mweru mama wange yali mukyala mweru naye obweru bwali buyitiridde ne tumusiimuula wetumala omusiimuula nga tunaatera okugenda naye ng'olubuto lunuma nga siva mu ttooyi bwe nakigamba daddi ne mugamba naye olubuto nga lunuma nga siva mu ttooyi daddi n'afuluma ebweru n'akaaba twamusanga akaaba n'agamba nina ebintawaanya alabika ng'omuntu omukulu oba ng'alaba nti oba ze sayini z'omuntu okufa simanyi so ne tuva mu ddwaliro ekiro ekyo twali tetunnatuuka na waka ne bamugamba mami afudde ne bagamba tuddeyo mu ddwaliro by that time simanyi Alan awo makulimbye nze nakomawo okutegeera mpaka kuziika mama wange so taata yabakozeza taata waffe yatukuzizza era kinnuma nnyo omuntu n'avaayo n'ayogera ebigambo ffe Alan mama waffe yali bulamu bwaffe buli kimu twali twakula ne daddi ffe kuba family yaffe tetwakula nti single mother mba nnimbye ffe twalina obulamu obulungi daddi yalina ssente mami ng'akola naye era omuzadde bwe yafa obulamu ne bukyuka taata n'atukuza bambi omanyi omusajja okuza abaana abawala ng'olina omugamba daddi njagala paadi n'olwala n'agenda mu ddwaliro n'abasulirayo taata nga yasulawo nakati era ne bw'omugamba nti kino eno ayimukirawo so obulamu bwaffe bwakyukira ddala taata yaguma nnyo nga mama afuddewo naye kyamutwalira ebbanga ng'atya n'ewaka n'ekisenge kya mami even up to now tukisiba tetukyakikozesa ne daddi yakivaamu takikozesa byebyo omwana bye yali ayogera ebitya anti ono nayogera simanyi waliyo ekisenge simanyi omweti omwana oyo yayogera ebintu tata mama affe bwe yafa bwe twamala okuziika daddi yali atya ekisenge mama affe yafa pressure yali emutawaanya ng'azimba ebigere yali emutawaanya by then mami wange yali emutawaanya nnyo ng'azimba ebigere n'alekerawo n'okukola kuba yali atunda gomasi mu kibuga n'alekerawo n'okukola ng'ebigere bizimba nnyo kuba yalina n'emmotoka ne bamugamba ave mu mmotoka abe ng'atambula era bwe yafa emmotoka ye tugirina gyeri ewaka tugikozesa abaana ina akamotoka daddi ke yamugulira emmotoka ya mami ekyaliyo era bagikozesa abaana era ayagala ogikozesa okanona n'okatwala n'okakozesa n'omala n'okazaayo so mami bwe yafa we twamala okuziika daddi yali aloota nnyo ng'amuloota jjukira baali bakozesa ekisenge kyekimu ng'amuloota kayate yali akaaba nnyo ne bagamba bamukyuseeko ku kisenge ave mu kisenge ekyo alekerawo okujjukira ennyo omukyala we kuba naye ajja kubafaako mangu so ennyumba yaffe ennene erina ebisenge bingi era ekya mami gyekiri ne tukisiba daddi n'afuna ekisenge ekimu kyeyaddamu mwakisiba ekya mami tuyingirayo olumu ennaku bw'oyagala oyingirayo naye nga tukisiba kuba teri agenda kwebaka ku buliri bwe twambala mpozi bintu osooka kwebaka mu kisenge kya taatawo ne maama wo ate tuli baana bawala so baganda bange bonna bafumbo kati nze atali mufumbo kati gyetuli ne daddi atulabirira mukama agabirira
So baganda abakulu balaba video eyo omwana gye yagamba nti bagiraba baali baagala n'ateekinga step kuba muganda waffe omukulu yagamba tugende ku poliisi kino ekintu kiyitiridde ovaayo otya n'ogamba omuntu nti yatta maama we ala nesa okutta maama we ne bagamba tubireke kubanga waffe ffenna tuli basabi tuli balokole agamba mukama ajja basasula mukama ajja basasula ate nze Alani nkubuulira mukama ne bw'ayisaawo emyaka 10 nga takusasudde amala n'akusasula buli buntu kyokola omuntu n'okaabya munno mukama amala n'akikuddizza omuntu asobola kutta maama we bambi it was a big oba otugamutuge oba okola oti ne wayogera ki ekyo ku Alien ekyaleeta obuzibu no Alani media house gye naliko yanani sentale style zange kyovulaba nasalawo ne stepping down n'envaayo baali banwanisa entalo nga sizange mulimu entalo ezimu nga zimpitirira nga bagamba nti bino byogere kikyoyogerako nze bampaako ne kusaspe oli musajja alina family Alien Skin yakola ki Alien Skin yatubba yabbaani yanziba ne mmoze mukwano gwange yababba ki obusungu bwa Alien Skin bosi agala buteeka ku TV Mama Brighton family ulukusaba kwa bangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert nga biri mu kago gwokuna kusiyata labonike nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni 1 kujangula besitano y'olugambo n'obutaagaliza wakati omwa Brighton ne mama natitende live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Museyi Mubijja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula Lwakitwa Africa One Tuan Travel Maparo Patsi Numanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ya bebe Astara Faida wagenda yo ne Noldin ne wetonda no setonda obusungu bwa Alien Skin buviira ddala ku gumba yatubba yakubba ki Alien Skin ngagenda okola ekivulu ku Freedom City okijjukira nga tufuna yabbanze ne mmoze nga tufuna omugagga yali ava mu America ali mu America nakati ng'agamba ayagala gula tiketi za Alien Skin za $600 tumuwe ayagala kwogerezeganya na Alien Skin ng'ayagala kakasoba kituufu sente Alien Skin tukwatagana naye ate by then twali tetulina buzibu na Alien Skin nga mukubira essimu gwe akubira Alien nze yamukubira nga musomera ddiiro nga mugamba waliwo ayagala tiketi ayagala tugulako tiketi za $600 naye nze tubadde twagala otutemereko ki ezaffe olya 3 naffe tulya 3 kubanga already tiketi ziri sold out awo ekivulu kyalimu ebbugumu kirina we kyatuuka nga kirimu ebbugumu Abitex ng'agamba tiketi ziwedde nawo kumpi nga tuteesa na Alien Skin nga nkwata namba ya musajja nga njiwa Alien Skin nga nkwata namba ya Alien Skin njiwa musajja w'omu America saga mwogera linnya nga akubira Alien Skin nga aweereza Alien Skin yamuwa $7 ng'omusajja bwe yawa Alien Skin teyanzirire okuŋŋamba nti Jane omanyi bampadde ssente $300 ziizino omukulu ng'alya ssente zonna ffe tetumanyi zaali zize nedda zaali zaffe fembi babiri eyo diru yali yaffe ate omusajja yagamba ssente za Alien yagamba ogula tiketi Alien Skin ne tumusomera omuzannyo tiketi za Alien tiketi zaali za Alien naye twali tetugenda gula tiketi kuba zaali sold out nga tubaze omuzannyo atuwaako 3 naye atwala 3 nga zakulya buli kuba yali tagenda gula tiketi kati omusajja yali agala nnyo Alien ng'amuwa $7 kati omusajja nga nkwira nga ngamba ku Friday ngenda ku Thursday ngenda beera ku show yu mugabe tiketi ezo kati ne ngamba ne mugamba sente wazimuwadde nagamba ye nazimweza namwereza $7 nenga ha omukulu tatuyitamu nga mukubira nga mugamba omusajja agambe yakutereddeko sente ezaffe sokolinde nja kuddira tofaayo ne muweereza message ne mugamba tuweeko twagala tuguleyo at least tiketi 10 omusajja agenda kutubaako omusajja yangamba agenda tuddira nakati kye yatuddira n'atubba nete yababba yatubba teyababba singa tetwaleeta eyo ddiiru n'essente zaali za Alien
singa tetwaleeta ddiiru tikati yazigula gamba bugambi muyaye omwoyo gwa Uganda Alani bwekuleetera ddiiru tugabanira wakati si wakati naawe ate gwayimba gamba nti Alien teyampaako ku ssente ze baamuwa ssente zaffe kuba ssente ezo ffe twaziyiya Kim ssente zibazaani wamma ssente zibazaani bawa amazima singa teyayimba mwali badde muyina ddiiru ki kati singa ffe tetwaleeta ddiiru yandifunye $7 wuliriza fena bannamawulire babikozeeko oyina gamba twala ssente zino ozimpeera omwana oyo gwaleese ku shooyo gwagambye okuyamba kati kyogamba nze oli wampa ssente naŋŋamba twayira mutabani wa Kirumira gwaleese ku shooyo nga ntuukeyo nga ŋŋamba Hajati wa Kirumira nga mugamba munnange zino nno obuyambi wadde oyagala bwa miliyoni bwe ziti naye kati kyemmanyi obuyambi wabufunye zino ezifiseewo tuzigabane abalina okutemera Alani nga sinnakugabana nnamba era nasooka nengumusomera ne mugamba kiri bwe kiti twagalako bisatu ekyo tekirina buzibu twakikkaanya from the start nga we namukubira essimu ne mugamba tuzigabana bameka babiri olya bisatu naffe tulya bisatu ekyolusanvu yayongeramu bwongeza oli namwongeramu $10 kati yandituwadde ebisatu byaffe naali ebina $3 zirimu ssente mmeka emu $10 mulimu $35 $10 mulimu 35 $10 kati $2 mulimu 7 mu something 10 muvaamu 35 kati bala yandituwadde ebisatu byaffe egula 308 $10 zenkubalira by then luli tukira $1 ekyuka ssente yali mu 307 ne bwe twandifunye kala 35 oba 34 kitegeeza wali oyagala $8 nga 8 nedda twasaba $3 $300 kanseke nizo ddogera mu Luganda ne zinsumbuwa ne bagamba saasoma $300 300 kambale wano $10 mulimu 35 kati gala 35 emirundi 3 mwe muve mu show yange nkaaga 7 $2 ziba $7,000 $3 ziba $1,000,000 mu $35 nedda alantonswaliza wano kaba kakadde kamu mu $5,000 bala bulungi 3 n'etaano yes $1,000,000 mu $5,000 ze $3 $300 kanzogere na mu luzungu nakimuseka nkoze enso alantonswaliza wano $3 $300 $10 zirimu ssente mmeka tubale mpola kuba ssente z'Omumerika tozisobola kati 360 mafisa okumuleke ebyo bye byetaaga time kapapula kuwandiika kubala $1 egula 308 kati $10 zigula ssente mmeka sirina calculator I don't have a calculator naye kasita bale kyowetaaga bwetaazi katono kasita kyenkugambye nti ffe twalinako $300 n'atazituwa tosobola kugamba muntu yagenda okuyimba gwe muliiriddeko bamwe $6 mbumugabanire wakati kuki at least yantuwaddeyo $2 kale wali ogenda sasula kuba bivuga kale bwe kyandibadde nti tudimandinze nnyo kale yanditutereddeko 5 wandigambye emitwalo 10 buli omu ne bamuwaayo 10 omugagga teyali wange yali watya yali akwana nze yamuleeta omugagga yatuukirira nze lwaki teyatuukirira ye kati kyenjagala tutereeze wano Jane let's put the record straight yeah Jane Alien teyakubba yatubba Alien yatwala bibye naye just gamba yarema okuwaayo ka facilitation sika facilitation era yalina okusiima sigwa alina omutemera z'alina okuwa tomusalira no Alani oyagadde kwekubira saidi ya muyimbi naye omuyimbi nze nayogera naye nga n'omusajja sinnamuwa nnamba kuba singa nali njagala ebyobufere nandifunye Alien skin omulala nenfuna omuntu gwe fabricate nga ne mugambe gwe Alien skin namuterako sente naye nze saayagala bya kiyaaye
nenkubira yennyini omuyimbi. Lwaki bwe mwagenda wali eri nga mulina Nurdin nga ne Alien ali awo lwaki tewabyogerako? Ate nonkubulira ekya Alien Skin ate kyali kirala ekyokuntwala ewa Alien Skin. Ekyantwala ewa Alien Skin promoter we ye mama yani Emma yankubira essimu nangamba ayagala tukole ku show ya Alien Skin. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli ekitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Alien Skin bankyawa naboogerako nti yagwa nanyiiga gurupu y'envuma wengenderayo bwenti kuba yangamba jja tugende twogere naye ne mugamba bwengendayo ajja kola ki bajja kunkuba bayinza oteekawo embeera Emma nangamba tasobola takulinako buzibu ne manager waakusuubira kunze ne ngamba birabika bino byaggwa nga bwe nnyomba naawe ne biggwa nga manager agamba ayagala na interview konze tekirina buzibu nga tugende wali Alien Skin bwe twatuuka ate tebanneefuulira twali twakatuuka bwe tuti nagenda nno nange ntiddemu kyova nayambala busiripa n'ekinu manya essaawa yonna misinde kati bwe natuuka bwe nti nga twakayingira ayina abaana ewaka ne batandikirawo yoyo yennyini Alien nasooka bagamba pola ne basooka bawola manager we nampita nanga lwaki ovuma omuyimbi nemugamba kyayitawo buyisi biki ne tukkaanya obwa Sseruganda ne buddawo ne tubala nti tugenda pushinga tutya ekivvulu kubanga oyo Emma yali aŋŋamba nti ngenda bakolerako mugamba naye nze bwe kibanga kituuka ku kya venue musimanyi okola ku lunaku biki siriiwo because nalina travelinga ne mugamba siriiwo naye tujja kukola mpaka we natuukira ogenda nze mu mpaakange manager recordinga show na Alien Skin bamaliriza tutuuka tulina okuvaayo ko Alien Skin temumukkiriza fuluma kyokka nga mu kusooka twakkaanyiza saagenda kwetonda nze seetonda era bw'onnyiigira weesonyi otuuka ne weekubya mu mutima n'ogamba senga ow'omutima ne weesonyiwa wekka n'onsonyiwa wekka kuba nze sitera kwetonda kuba nali neetonda ku ki nina kye nayo njogedde ekibi tekiriyo nze ekintu kyosobola okwetonderamu mpozi nga ngenze nnyo omuntu munda nga ndaba kiyitiridde ate ekyo sikikola so mba tugenda okufuluma Alien Skin agamba mumulabise basooka kuŋŋamba kwetonda nali ŋŋaanya era mbu yeetonde ne ŋŋaana manager naŋŋamba Jenny bano abasajja obudde buwungedde banditwefuulira bayinza okukuba bagambe essole neze seetonda era bwe natuuka wali nenseka nensimayiringa nze seetonda nze ne ku ssaawa esembayo nze seetonda nze namukasa paze mamba nga njeddirako mutwe era bwe natuuka oli serious teweetonda nze seetonda neetonderawo TikTok eyo ndabe video nze kintu kye nayogera nti neetondera abawagizi bange sagamba n'abawagizi ba Alien Skin bwe kiba kyabanyiza naye nti Jeni nti nze neetondera Alien Skin nonya kakiripu ako bwe kaba gye kali wagamba weetondera abawagizi ba Alien Skin kuba ye yaŋŋamba we twali tunyumya nga tebiri mu kamera naŋŋamba abawagizi bange baayisibwa bubi because kito kirina buzibu neetondera abawagizi bo n'abawagizi bange naye nze namukasa saagambako nti Alien Skin nsonyiwa akubilla awo nali nzikiriza ne bankuba babanzita ne banzita nga neetonda nakola ki naye kimanyi Jenny Alien Skin omunyiigira n'obusungu naye ng'ate bibye yatubbamu kanku example singa omusajja ankubira naŋŋamba mpa ku nnamba y'omuwala oyo gwabadde naye ku seeti omuwala oyo yankuba njagala muwaayo $100 nenkwena ngamba Jenny waliwo ayagala okuwaayo $100 Jenny nenkugamba naye ojja kumpaayo ebibiri Jenny we bakuwa $10 olwo ne bumpa $10 nsobola okunyiiga naye sinyiiga nga te Jenny
gwe bawadde 10 kubanga Jeni gwagenda mu kasenge. Ate ekyo kyanjawulo Alani, ekyo kiriko kiwuka mami. Nyabo, gwe akwata akazi. Ekyo kiriko kiwuka mami. Njagala otegera Alien era actually munjagala basanko nga mulina ba mukwano. Alien simulinaako buzibu. Simulinaako buzibu wadde akatini. Wadde simulinaako buzibu. Naye just ekyannuma nti yatubba. Era byonna bye nakola nga mulinamu obusungu bwange, busungu buva munda kutubba. Tebababba. Baatubba. Yatugatta. Anti wuliriza. Na omuntu alinamu akomuntu. Omuntu tebasobola muwa $6 gwe ssebo oyagala 50%. Kale at least yantuwadde $2 baatuuka omugagga yamuwa $7. Emitwalo 10 gyali gibamala. Emitwalo 10 nga ngenda gula butwa wa mmese. Wali ogikoledde ki? Nze yaliddiira. Ate n'oli yajja yekka. Singa gw'ogamba kati ng'abaana bano abawala b'endaba batunda tables mu bayimbi bagenda mu offices ne bakoona offices ez'abanene ne babudgetinga n'agamba nti Mr. Kisemakula alinayo ekivulu tuguleeko table. Kampani negula tables 4 omuwala n'akwira Mr. Kisemakula n'amugamba nti owaaye twamaliriza ku Airtel jangono ne bagenda tuwa tables 6 n'afuna commission ekyo kyanjawulo. Naye nga Jeni omuntu yakubye essimu n'agamba nti Jeni gyebale njagala Alani Cruz oyo ngenda muwaayo $2,000 eza $. Oli mukwekubira. Ate ne bazimpa ayino ngamba mpaka 10,000. That's being unfair. No Jenny, that's being unfair. Kale gwe kirizo mu ife twali nedda kale atirisi yantuwadde omusajja yamala namuwa $7. Ng'ayina otuwaako. Omusajja yabalaga proof? Yamuwa. Kwa we namukubira ngamba ngenda bakola kambaddire. Teyatuddira mpaka muguno omwaka tuli mu 2024. Kale ng'omuntu omukulu akakadde ako kewandibadde olyako paka kati. Era sandikaliddeko mpaka kati naye era yatubba. Obulumi bukyaliwo atusasule sente zaffe. Atusasule sente zaffe. Ne Alani lwaki owolereza? Gulasholi tewamugamba nti woba osindika naffe tuweeyo ezaffe. Nali saagala kuba luseke luli standard. Yali oli amuwadde. Nensomeramu Alien Skin omulimu n'agukiriza singa yaŋŋamba ebyo bintu sibikola. Nandi muwadde namba ne bamuwa sente ne tugupowa. Naye nakimusomera ne mugamba kino tiketi zaawedde ogenda tutemera. Naga yeye tekirina buzibu mwannyinaze. N'atubba. Mwedira kyekimu. Mwannyinaze bwe yampita. Tomanyi industry y'Abaluganda. Ena kati sente ezo zikyannuma osanga nandizikozeemu ekyo. Eri naawe nga zikuluma zitya. Nandigudde wakanda. Yatubba twalina okugaba n'obusente obwo ne mmoze naye n'atwalako. Nga twamaze oddumala buli omu atwala 15. Naye ani akuwa script z'okolako eyo Megatron YouTube yammwe ezo? Teri ampa script. Ndize nze munnange omanyi nze Mukama kye nebaza Mukama simanyi kufekinga bulamu. Ne Jeni si bw'otyo bwe wali? Luli wali tonnalaba saidi yange endala. I don't fake life. Nze bwe nfiiringa si fakinga kintu kye nfiiringa kye njogera. Eba esigifuula B. Ng'abantu abalala abafekinga nze munne ekintu bwe kitaba tekinyumidde ngamba gundi tewanyumidde. Kitereeze bw'oba oyagala okunyuma oluddako. Nze seegula si fakinga bulamu, si fakinga na bwe nfiiringa. Ekintu ekitankoledde ngamba kino tekinkoledde there and then. Bw'oba oyagala nvuma, bw'oba toyagala gwamanya. N'empisa olina ntono. Empisa zo nnina. Alani, olaba eno industry gye tulimu. Bw'otabeera buli baba genda kubuuli. Nga nze bino mbimanyi. Nina omupromote eyanneesibako nga nsaba buli lunaku. Yes! Naye bwe natandika obeera buli yatandika n'okuntya. Yamalirizaawo za nti Jeni malaaya. Promoter? Yes! Nga yankwana. Olwo nanga nakayingira amawulire nga ndimu okutyatyatya bwe nti ne baŋŋamba amawulire era mmozo ye yankyusa naŋŋamba olina obeera buli. Yatandika atya? Mboolina amaaso amalungi. Can I take you out? Si atamanyi luzungu. Nga yankwana.
nga mutya walirako omuntu nga munene mu industry ba promoter ab'amaanyi nga antawanya nkubira amasimu send me your pics ki ebifaananyi like nga bw'ofaanana mu face selfie byonna nga bayagala n'ebyeri mbwayagala buli obufaananyi obusobola omuspiceninga olunaku mbwayagala kukyamukamu n'omuwa bufaananyi inze namukasa olomoza nangamba Jenny olina obeera buli kasita onaabeera soft era nze oyo promoter yeyanjigiriza nobeera buli kuba baali batandise okumanyira omuyimbi akwana onakwana nakayingira amawulire ngati ankwata n'omuzindaalo nga nkankana so bwe nafuuka buli era bwe yaddamu okuddamu okunkwana era neŋŋaana mbu n'atandika mbu Jenny yeetundira e Dubai kumbe kumumma yakusabiriza nnyo yansabiriza nnyo era ne bwe yansanga nga ndi buli naddamu n'asaba bwe namumma n'akakasa abantu nga Jenny bwe yeetundira e Dubai yali ansaba ate nga namulalu wa mutu ali ku ddagala sibimanyi ali ku ddagala lya butabika nze waliwo eyanyumiza ate muntu wennyo olumu yamugirayo n'eddagala lye butabika kugambye yansaba nansaba buli ssaawa munjagala kuwasa ne mugamba we twali mu covid twakulaba owasa omuntu Mama Brighton family olukusaba kuba bangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni emu kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family wamuli defense Tony Sera Mama Museyi Mumeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njachakula Lwakitwa Africa One Tuan Travel Maparo Patsi Numansi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridalsi Ya bebe Astra Faina Gana tugamba ne station yo wali okolera wali ate n'okusesaze nayagalako no ne minisita oba okyaliku ebyo nkumalirayo bwe nagaana ala nti wawulirako propaganda eyatandika otambula nti neetundira e Dubai tebabiwulirako nabiwulira lwakuba namumma nateekawo propaganda laba noono nze Alani ndi waddala ate bwe neeyambula kiyitirira ebbeere tto akabwato keeko nze nayagalako minisita ebyaddala nno minisita yankwanira ku Serena nayagalira ddala minisita lwakuba by then nali ku campus nga simanyi bakozesa ssente omusajja ngampa ssente mu kiveera wallahi nze siri mwangu nze navugako ne ku Benzi we nayagalira minisita ng'oli ku campus ng'ovuga Benzi yes nayagalako minisita ate minisita owa waggulu olaba ekyenkugambye ekigambo minisita w'ekyo nkuwe namba ye nakati nkyagirina ndabako linnya just like njagala linnya kamukebere nange bana Jenny oyina omukisa ate nono nankwanako kankulage ono naye nankwanako nze njagalibwa baminisita abawera era nze Kenzo manyi kyayitamu ali mu ssente minisita yanjagala yampanga ssente lwakuba nali musiru nera ne kati twayawukana kasita yabiyingizamu ng'ayagala nategeera nnyo nenda kati nsobola otegeera kati ssente bw'ozimpa era nteekawo obuntuntu anti kyeŋŋamba nali sisobola nali sirina birowoozo kuba mukwano gwange gwe nnina sire kwini nga sirina birowoozo nti osobola oteekawo edduuka ebyo kati naakabifuna ntandise bikola kati nina emyaka 25 25 nze ndi mwana wa 1999 mukwano ne Jenny olimba wallahi Alani ate nkulimbe Alani ejjukira wetu erabiranga nga ndi mu kusoma myaka emeka balamu wallahi balamu twatandika okweraba oli mukulu kuze wanywesanga obuugi
Gamba. Ulira lero omwana bana Yesu. Wallahi. Ulira gamba we twasinkanira. We twasinkanira nali sisala na nviiri. Nga ndi mngamba mu ssomero. Twasinkana ddi waneno wangu lango obuugi. Eddi. Nga nkyayagala oli omusajja omufumbo. Tabijjukira ebyo. Nali siri mwana muto kati bala emyaka egyo. Sindi mwana muto. Ng'okyagala oli musajja wange. Oyo. Ha, enaku zino yageze na UK. Sirikako. Ng'oli mulavu n'omusajja omufumbo. Nati nali nayagala omusajja by the way nga simanyi. Naye omusajja yanjagala. Ng'ojja n'onkabirira. Nenkunyumiza Alani. Angati yamenya omutima. Naye omukulu yanjagala. Alani yaŋŋambye edda, yaŋŋambye tugezeeko ku luno ogusemba. Musajja yanjagala yanzijjako nno ne laavu yange entuufu. Yeyo laavu entuufu gye nayina entuufu eyasemberayo ddala obutuufu bwange. Nze ne neewaggula. Ewaka? Eye. Bebi ayagala mbeere mu nnyumba. Bebi n'ateekawo apartment. Nga nno n'engoye gye ziri. Kyokka nno yali azambala tugenda out n'amala n'azindikira n'ayambaliza yagiddemu okuva ewa mukazi we. Bannange. Era neewuunya abawala abaagala abasajja abafumbo. Abo. Bakola batya? Kugambye twabeeranga ffenna najja ku apartment n'alya biki n'ayambala engoye zennina ewange ne tugenda out. Naye nga mu kutuuka okunsiibula agamba enesaati anti tagimanyi. Omukazi oyo yatama n'akyusa. Awoza yamutama. Aba alinda. Ewo baagulirayo ngoye endala. Yes, naye era nga tazigenderamu. Kati gwe bali bakulekera essaati mmeka? Ayi zaali ziwera, yalina ssente. Essaati zaali ziwera nga zisukka ne mu 10. Nga bwe tuba tugenda nga gye ziri. Laba noono. Even the pant. Underpant. Yes. Nga mbirina omusajja nga wange. Nga gyebiri ewaka. Mu apartment gye yampangisiza. Naye nga bwe tugenda out. Anti nga nali mugamba engoye ze sizaagala zindabikira bubi. Agamba it's okay baby nze nange omukazi yantama. Ng'ogamba otya? Nze engoye z'oyo omukazi zindabikira bubi baby. Nga naye ankakasa omukazi bwe yamutama naye nakakasa nti yafuna n'olubuto olulala eyamutama. Bannanga abasajja abafumbo Ala. Bali mbaana bameka? Bali mbaana basatu. Eyamutama. Ng'ajja n'azikyusa zayambadde ng'ava eri. Ne tugenda out mu zange naye era ezange ng'azirekawo. Omukazi yakutegeera? Omukazi yantegeera n'alyoka ansika enviiri. Yatusanga ku Vision Group n'alyoka akubanza empi. Teweerwanako? Naye bannangala ni ku butono bwe naliko. Naye kati ngeze namu. Bakuba ebitamatama? Yankuba empi. Lwakubeeza abageze okubeeza basiru. Mukazi gwe nakulinda dda. N'alyoka ansika kawala gwe. In fact olina kawala n'alyoka nkuba bya kizadde. Yangunjula bya kizadde maama byakuba omwana n'asooka nkuba empi. Kati genda ewaka nankwasa akasawo. Nakwasa akasawo? Anti yali akansiseera. Yakuba gamba kiva ku basajja. Kati genda ewaka. Oli kaana kato. Yampa disi gwe eri awo. Kyokka abasajja abafumbo bazibu. Omusajja bwe yalaba nga olutalo lukwajje. N'ayingira ne basooka bandisipuliininga. Banna akatuuka ewaka nankubira bannange oyo omukazi ngenda kukola ku mpapula za divorce. Naye divorce olowooza nakati teyitangamu. Yangamba ekikazi kyanjama. Kyokka gwe muto gwe gwakuba n'alyoka mpumbabumba n'azikakanya. Ne mugamba lwaki bwe babadde bankuba wagenze mbuzi oyo omukazi yantama nandi mukubye ebikonde. Yagamba atya? Mbu omukazi yamutaba yandi mukubye ebikonde. Kyovola bayatambula n'amuvira. Wamukubira essimu n'omugamba baby bankubye nnyo. Nkugambye yali nakatuuka bwe ntyo bayambala atya. Kuba nasangako message baby I'm sorry how are you feeling? Ogenze ku apartment yammwe? Yes makaga fe jukira yangamba nzije mu picking by then nali sirina ngani wa borders nenjiyingizaawo ngandese na ice cream twali tulya ice cream ababiri. So mwalimu nya ice cream? Yes. Kofedo lido wano? Kotadde. Ngenda ku Vision nono ngafuna ice cream ngenda ku Vision nono olulenzi lwange. Oluwe ku ice cream? Nduwe ku ice cream. Tuba twakatuula twakatandika. Oba mukazi yajjirawa. Lwakusangawo olulenzi mwasinkanawa? Twasinkana ku Vision Group intani. Wali ntani? Nali ku intani. Nga bayiye bu fresh. Mwana go musajja yankwana gwe Alan. Nze sifunanko musajja yankwana birungi ng'oyo byayitawo. Oba engeri gye nali nakava mu ssomero. Naye wategeera nti mufumbo?
Nali simanyi. Teyagamba. Teyagamba. Nedda we namanyira omukazi alina we yankubira n'anvuma. Nembi mugamba nanga baby nali njagala kugamba tuli mu process za divorce n'omukazi anesibyeko ayagala twala properties zange ebiki. Ngamba n'omukazi si kyategeeza. Talina gyatwala bya bugagga byange na mwami wange. Ono mwana Jenny banna. Otyo nganze omwami wange musonyi wanetondera nga abinyumiza kumba nimba omukazi gyali ewaka afumba n'ekirobe epicha. Asajja bafumba kati gwewo bakuwanga budde ki? Nze wange yanti yaŋŋamba nti eri mu maka mulimu abaana alina obbeera mu baana songe wange abeera jjukira omukazi olumu bwe yali atambula bino n'agenda eggulu alina emirimu gyakola nga agenda outside up country yes. So nga mu ebyo ebiro biba byange nga ŋŋamba abaana nabatuteewa mami wange nsobole okuspendinga time naawe maama ne tweyagala. Naleka yali avuga bulungi ekyuma. Goli yali sita. Ye yatwala ne gulugulu. Oh, goes to school. Gulu goes to school. Ay. Yo ye yagitwala. Akola olugambo nene yekola ko olugambo. Ye yagitwala ga Katonda. Bambi. It was a bad experience. Nnyo. Era nze bwe ndaba abawala nina abawala gwenda ba ku TikTok nga akakasambu simabu ayagala omusajja wo omufumbo tomulaba omuwala ku TikTok. Nengamba mukazi munnange mwala munnange ng'otomedde bana abasajja bakulimba alanize yali ayogera ebigambo ku mukyala we naye ng'alimba kati kyogamba bagala bakazi baabwe simanyi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kuva otudanga ku musajja mufumbo. Sibaddangako. Ate nagenda n'omwagala nali simanyi nti mufumbo era singa nali manyi ne banudini bennyini abali mikwano gye tebambuusa Jenny omusajja omuwambi omuliko omumanyi omanyi ekyatufuula ennyo ab'emikwano ne nudini oyo mwami nga bampita kabebi k'omukulu nga kabebi keefiiringa olimba nga bwe ntuuka nga omukulu tali ku station nga bandabirira. Jukira namala intani nenvaayo omukulu nanfunira ebyokukola. Yakufunira ki? Anabe yanfunira ebyokukola. Tebyali bya boutique. Otunda kigere. Kigere kitya? Chente. N'omusajja gwoyogerako mugagga. Mugagga. Nice. Kama nyambanga ne mumanyi. Yagenze na UK batudde mu business class. Ne mukyala we. Bali UK. Gwatayagala. Abasajja bazibu alani abasajja bazibu era bwofunanga akadde era nze abawala mbasaasira abasajja bafumbo bayaki agenda kugamba kikazi kyange kyantama naye ogenda owulira ekyamutama kiri lubuto kiri mmengo kino naddagala ate njatankanga okukyaza mu relationships bayaye nze nkubuulira onkyaza kubaze experience njirina balimba abawala naye wamusuubiza akaana nange nakamusuubiza ngama nja kuzalira ngama ojja kunzalirayo bubebe bubiri kogwe it's okay yali ayagala na bulongo ngoyagala yali ayagala na bulongo yes nga yesaalo nze naalo gwobuzanga Nurudini amapenzi gaffe nga gaali ga waggulu gwe express goba kutwalako mu bifo kye ebyebbeeyi nze nange yantwalanga za countries mbalala nantwala yes ngantwala mu bifo ng'otiri biitoti nga nyirira nga nkakasa webale kunnaazaako nnaku ngagamba atya webale kunnaazaako nnaku omukazi oli yali yankaddi yani mwaatofaayo nze wenti mwana muto yes bereto west kyekyo kabikini kambala
nendaba ku bifaananyi anti omanyi mukazi bw'omanya mukazi munno omulala ne muyingiramu ne mulaba ng'ayambala bishooti ku biiki ng'ayambala bishooti mu mazzi omukazi we nekivesiti ne ŋŋamba ali kunze akambala ne bikini akalina west beads 7 mu kiwato ne mmanyi eno competition ngisobola ayina biviri bya straight ze ndi wannakyo enviri zange zannakyo mba mwana muto gwe naye twamaliriza omusajja era alina mukazi we so abasajja abafumbo tebabeesiguza lindako tugende empola mwamaliriza alina mukyala we nakati tisiku yagenze naye nze siri Kampala so fe twatuuka ne tukita nze natuuka nga kiyitiridde naye sente wazirya sente nalya sente yampanga ate ekyuma kyali kyamaanyi yali ku standard ya UNBS emirimu gye yali agimanyi byonna byali okay naye okuva omukazi bwe yankuba lavu yange yagenda ekendeera kanumye nnyo bambi bankuba Alan bano ludi ne baŋŋamba omuwala tapowa bw'atyo musajja bw'oba omwagala you have to fight back naye engeri omukazi gye yankuba sirina we nali fightingira back yali mugimumu n'alyoka atuula teyankuba ku tteke yankuba mpi yankuba kizadde kati yali amanyi ndi mukazi mukulu kati bwe yansika bwe yana nalina nakapenso baali bakatisibye okukakwata nali sirina bulungi enviiri bwe yandaba nga ndaba nti mwana muto nagamba wabwana butolwa kimwe sonnya basajja bafumbo yankuba kizadde bwe yamala nankwasa ensawo yange olina transport nga nkankana oli serious yambuuza banna ne transport yali agenda kumpa yankuba kizadde nina nayimiriza boda wallahi ono omwana Jeni teeka mu comment section yawo ogambe Jeni akomewo Jeni takomawo kudda ewa wano tunyumyengamukko gani abasajja balimba bayaye omukazi okumanya omukazi oli yanjoga yaninyisa ne boda olimba yayimiriza boda nga baze okunkuba empya nkwasiza akasawo nambuza olina transport nina naninyisa boda nakubayo obugolo obusembayo nga ninye boda nakubaka nakayiko okunkoona nakagolo nakagolo genda eka nagenda nkaaba kati owa boda wamugamba oti asisitawo yakubye owa boda yamanya mujja wange ngamba omusajja yamukowa naye ankubye bikina ngamba yo omusajja ali konza omusajja bwalabye omukazi nga nkuba nayingira ku mulimu aguma biveeko weyita mujja mangu ago yes wagamba otya mujja wange tomanyi nti omusajja mbaba omugaba noli aba mujjawo gwoli oli eri kakubbali twali netugenda na mikolo nga nsuubiza emikolo wagiŋŋamba bannanga we twali ab'omukwana ennyo otijjukana nali ŋŋenda mikolo ng'omanyi okunkubira n'oŋŋamba alani oliwa konze ndi wano ku BBS kanzijaawo kwaci okimanyi mbu no yaŋŋambye tugenda mu mikolo basajja bayaya abasajja abafumbo nira ekyaffe natuuka omukazi bwe yankuba nze manye abasajja abafumbo mbatiira ddala bwe yankuba laavu yange yagenda ekendera mpola omukazi ng'ayongera okunvuma ne ŋŋamba ye nfa kinensi nente omusajja gamba tukireke kiganye ne tukireka nayegoyirira n'ebiki naye ŋŋamba nagenda owulira omukazi yafunye Miss College ne ŋŋamba gwatayagala yafunye Miss College yalunywedde mazzi ate ekyo kyekyasinga okuntabulira ddala neŋŋamba omanyi nina lwe nadde waka nga ntamidde omukazi mbu namukwata mbuki mbu yadde waka nga atamidde omukazi namukwata mbu nze nebaka n'omukazi nga simanyi okimanyi bebi sisobola kukiitingako mukazi we omusajja bebi yakomawo ow'omukyala ng'atamidde jukira twali tufunamu ambu buli bwe twafunanga misunderstanding yaŋŋamba mbu ekyali kimukakanya mwenge gwe wabindeetera omukazi ofuna oyo olubuto nanywa omwenge nali simanyi kyenkola naye bambi mukama oba kibambi olubuto lwe ne luvaamu kyali kibi nnyo n'omugamba bebi omukazi nankubira essimu yantokyalinga emotionally n'omwana wange naafa lwakubeera gwe ennaku yannuma mukazi gwe tolifuna mirembe biki ebyo omukazi yayogera ebigambo ne mukama nsaba kunsonyiwa nkusuubiza sigenda kuddira bbaawo
nengenda mu apartment y'omusajja nenzirayo ebintu byange byonna nenzira ewaka olwedde waka nali neewagudde nze campus bwe nava ku campus nsimanya njagala mbeera ba myaka gyo bakukwana bali baavu nze nakula njagala nnyo ssente wamma era olaba kwali ensikini zakutabula nnyo ssente ozaagala nnyo nekyo kibaali tekyeraagisa nakula njagala nnyo ssente so nga omuvubuka ow'emyaka ejange ndaba tali ku standard ya waggulu nga ndaba tagenda kusobola kuprovidinga kati bw'okuzeemu olaba otya era nakati bwenkulidde muze saagala bavubuka era okyali nnyo mu basajja abafumbo nedda si bafumbo gye bali abasajja abakulu nga si bafumbo gye bali naye kati saagala nnyo musajja nze saagala musajja mwavu saagala bwavu obwavu si busobola so natuuka omukulu nenva kubbawo omuntu nemwetondera ate kyali kintiisa omukazi naye yali mulokole neŋŋamba nze bwe baneebaza mukama oliye ng'akaaba yali mulokole ffenna twali balokole kati omukazi munyumya tetunyumya saagala walozeemu omusangako naddamu musanga ku bya promotion ayina kampani nene gyakolera ate nga nze nange nina obbakolera ate nze nga ndi wa wansi ku mukyala naswala nga buli wemulaba akola ng'obuswavu buli kunze omukazi yali ayina position mu kampani nene sisobola nene kati ate nange nalina obbakolera ku promotion zaabwe ate awo nze mba wa wansi nnyo ku mukazi omukazi yalina n'otusasula naye nga buli wandaba ng'obuswavu obuli kunze sinze yalaba nga promotion yewedde n'ennyinyuka ye nga naye bw'osimwenya ng'akumwenya ng'asimayiringa alabika yamanya nti amwala yali akikozesa buto so bwe twayogera nala alabika era nagamba oli mwana muto nnyo okubeera muzina entalo z'abantu abakulu tewamubuuza omusajja omukulu talina ono omusajja mufumbo mukulu alina gwe kyogamba yaŋŋamba akagambo nakati era nsooka kagamba abawala naŋŋamba kyogamba kiki ky'omuwa ennyo ekyo kyogamba ekigenda omulesa abaana be ababiri ajje gy'oli Mama Brighton family ulukusaba kuwa bangi bakutegekedde tabuza olugambo talise konsati nga biri mu kago gwokuna kusiyata laboni nga biri mu kago gwokuna okwigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni emu kujangula b'ensitalo y'olugambo n'obutaagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage babonekeddwako abayi ba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family wamuli defense Tony Sera Mama Muzeyi Mumeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Njakula Lwakitwa Africa One Tuan Travel Maparo Patsi Nyumanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Viva Organike Papazi Sporti Matinde Malusi Bridals Ya BBS Trafaina Bana inange n'ekitundu munga sikiraba ate ogambye ebbeere lyali tuto omubiri kyekyo anti ebyo oba weewaga wano tuba twewaga naye bw'otuula wansi ne ssengawo mu mutima yese ebbeere ettoka wesiti kwekali oyambala bikini oli ayambala kishooti naye tuuka ku mmeeza gamba omusajja kiki engenda omukolera ekigenda omulesa abaana omukazi olaba boosi w'amaanyi mukazi w'amaanyi ye okitunulamu nga tokirina kigenda lesa musajja abaana bajja abeere naawe ate kiriyo tekyaliwo katunula omwasembo musisinkana tewamubuuzaako yadde nti gye baliko madamu namubuuza naseka hai agamba mugenda kukola bwe muti n'atubriefinga naye bannange obuswavu bwe naliko nga buli we twatuulira kuba nali buli wenkubayo eriiso nga naye antunuulidde nesimayiringa ndowooza naye mutima ng'agamba laba kano naye alabika yakimanya nti nabikozesa buto kuba yaŋŋamba ebigambo nanga maze nkubuuliranga maama oba muganda wo omukulu ng'olowooza ki ky'olina ekigendo olesa ono omusajja abaana ng'olamaze okusabula empi ng'amaze okumusabula empi yatedde ne ku booda n'akubulirira ng'otudde ku booda nedda byabimbuulirira nga mu maaso era nensigala ng'omusajja akyannimba kati we yafuna olubuto n'ankubira n'abiŋŋamba aba bafunamu ki yafunamu obuzibu bambi n'afuna miscarriage era no yafuna miscarriage n'ankubira n'aŋŋamba ebigambo bingi olabika gwe wabireeta n'obbireeta okweraliikirira kwebiki nsonyiwe era nenva ku musajja omufumbo nze nakati omusajja omufumbo ne bw'oba olina buli kimu kyenjagala nedda sigenda malako n'amaziga ga mukazi
era abaana abawala abaagala abasajja abafumbo genda mpola fine agenda kwagala olabe mukazi we ng'ayambala kishoti mazzi ndabanga nno nga ayambadde shoti mazzi ekipale n'ateekako ne kivesti talimba Jeni abakazi b'omumako bamanyi bye byambala yali ayambalanga bishoti n'ebivesti n'agwa mu mazzi nze nga nyambala kapale ka bikini nensuulako otuleega nina bu west beads nga mwenda mu kiwato omukulu n'akwata waawulira waayagala naye maama w'abaana aguddemu ne vesti n'ekinu ningamba kale singa amazzi gasinza ekinu amaanyi naye era nakati abawala nze sikubiriza muntu kwagala musajja mufumbo mpozi baneeno b'osobola okwagala mbusimanya boyfriend girlfriend ne introduction yayo yagala naye obufumbo bwa church mukwano obufumbo bwali bwa church Allah bwali bwa church katulika obwo nno gundi mukama yabulimu wakati webali nze advisinga era abawala bw'oba olina omusajja omufumbo beerayo kitono ogenda boosinga mukazi we buli kimu naye omusajja nga balimba nnyo munnange bafere akufere ebigambo nalyoka akubira mukazi we nga bwe yamutama ogenda olabe yamutama afunye olubuto abasajja bafumbo bamanyi abaako kyongamba ku basajja bafumbo nabakoowa era sisobola kwagala musajja mufumbo kaligwa nga tusaba ku business kukolera business kola kingola mukwano gwe nali musiru nsola mu apartment ya bay bampala wensi bampa buli kimu kati gana amagezi nakadda mufuna amagezi ai nali nakava mu somero sitegeera nkozesa ya sente naye kati bwe nfuna omusajja tandiko bbala nteekawo kino kize mujjamu mbaako kyenzikolamu ekitaliwo luli nze niwe nayagalira minisita singa ninayo ne zakedi singa nateekawo Jenarcade Mall Jenny Mall sikulimba minisita yampanga sente Alan minisita yanspendingako sente kati oyinani lwaki oyingira mu bulamu bwange obw'omukwano obwa Inani Angelo buleke kati wafuna musajjawo ebyo tubireke ebya laavu yange eri current oli single mu bufunze ndi single but are you seeing someone kale ekiriwo simanyi when standings tonnamanya simanyi kubanga naye tomanyi oba byagamba bituufu oba si bituufu kati abasajja obatya abasajja generally mbatya saawa eno newaddemu space ndowooza ejja kunkolera space eyenakolera eyinza kuba kati relationship gyendimu sigimanye saawa eno nakamala wiiki omwagalwa simuwuliza ati simanyi oba ndi mu relationship oba omusajja oba ogirimu wekka oba girimu nzekka so kati mu bufunzi ndi single simanyi wendi naye nga nja kufuna nze omuwala omulungi ninza obbulwa omusajja abiyita tasobola bola sisobola gye bali bangi abakwana ne bambi kulikirayo ddala kubanga nze mbadde wano neŋŋana naye Jeni wange naye nga Alan tonteekako naye tebakusumbuye nnyo ku mirimu ng'osaba emirimu gy'amawulire nze nekyanyamba okufuna wali amangu omulimu Nurdini yali manager ate nga nze naliko omuka omukulu ate nga mikwano gyange so nali ku kampasi waliwo sho gye baali baagala omuwala neŋŋendayo nampita teyankaluubiriza na bulamu omukulu jangu ekitiibwa yali akyakimpa so nga mpa omulimu nga nkolamuko nga laba Nurdini yakola kinene nnyo okugwa mu mpi nedda Emma Promotions ye yantwalayo ngamba okugwa mu mpi za gundi zono mukyala gundi oli mukyala wo oli manager yansudiya nnyo Nurdini yansudiya gwaliko oli mwana muto konze yes Nurdini yagamba atya Nurdini nga bali bansudi oli mwana muto ate ffe twogera naye atugamba mbwe watali Jeni taliiwo Nurdini nga bampagapaga musajja alina mukazi we bazadde na mwana abaana basomera mu masomero malungi basomera ku academy bambi eryawo Kibuli olitegedde ensomero y'abaana babagaga obulamu bwabwe butambulira ddala nga we baabubala olwo ggwe nze nenva
nalinga extended family ne bansukuma nze nasalawo nento omusajja nga ndaba tekigenda working out ng'omusajja mmalira budde. Esi mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate nga osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. N'omukazi ebigambo bye yaŋŋamba ennaku yalumaasi naye kino ekintu kirabika kifuna omukazi bw'oba tolinamu Katonda mu ggwe ne bakugamba ebigambo tebikuluma naye nze ng'egye nalinamu Katonda mu mutima omukazi n'aŋŋamba ebigambo ekima yavuddemu olubuto ku lwange biki ne ŋŋamba owaayi kankipowe. Programu yaffe ne Jeni kulimba bwetambula bwetyo. Shageza gwe heartbreak ye yasooka yali ya musajja mufumbo yakubya yankubya ne bannenyisa boda mujja wange nankuba n'engolo era we nawulidde akayimba ka David nkuba n'engolo nensijukira engolo gye bankuba ne ŋŋamba aya. So abasajja abafumbo ne mbeesonyiwa bwentyo so abawala beetegerezenga nnyo beetegereza oli omusajja yali mufumbo nga alina n'empita naye ng'agijjako nga tuli babiri. So oba olina paying attention ku details z'omusajja zonna okitegeera. Yajjangako empeta? Yajjangako empeta, empeta bafumbo bakyaki. Kati nga bajja gy'oli ajjako empeta naye nga togirabangako? Nze saalaba ku mpeta. Empeta naddamu ogirabanga mutadde. Nenda ogiraba ku mukono kweri mu bifaananyi. Saalabako ku mpeta. Yanfera nnyo. Naye I moved on ebyo n'ebyo. Kyali kisinga okukuba ku mwami oyo? Muwanvu. Mwangi? Yali muwanvu. Nga mwerumu. Naye ekisingira ddala yalina wadi. Ng'alina wadi. Touches. Wadi? Ebigambo? Ng'alina ebigambo, yes. Nga n'enkwata gy'akwatamu omukyala. Akwatako n'owulira nti Museveni afugire eddala tavaako. Bw'avaako ne baleeta entalo ne zimutta omulenzi wange. Omulenzi wange tebamukuba amasasi. Bambi olabye. Naye namuvinga dda ono ddabya amabega. 2018. Byadda. Namuvinga dda ono nenfuna waawo minisita nenfuna waawo omulala nebigwa bwekitambula nga n'abakwanyirizi naye mu mawulire mulimu abakwana bangi mulekera okwana abayimbi bakwana nnyo ne bapromota mutukwana nnyo ne tubula ne wetusiza nego buli akwana gogenda okwogera nze omuntu eyankwana omanyi lwaki yemwogedde bali mbogerako mbanyumya nayogedde ku linnya naye oyo promota yavaayo n'okuvaayo n'agamba nti Jeni yeetunda namukyazaako n'agamba Jeni yeetunda oli kuki kyokka nga yali ansaba ngansaba give me some era samuwa alina bwe yannyononerako erinnya gwe Alan mbu Jeni yeetundire Dubai mu bed space nze Dubai nali ngenze kulya ssente kale wagenda wekka no nagenda n'omuntu wange bamuyitani mutumireko bannange nagenda n'omuntu wange kale Jeni webale kujja tulabako webale kujja netunyumyamuko abantu banasiima bagambe nti Jeni akomenga watunyumizeeko ku mboozi z'abafumbo olina experience mulaavu bambi njirina nno nnene yagaddeko abantu waliwo neyanvumya nako jjukira olugenda kukubira amasomo naye yayizibu mawulire muno sawa omukazi yaŋŋamba oyo wa recently ngenda vaayo ngamba amawulire nveeyo mawulire kasane promoter omu yagamba weetunda nveeyo nti weetundira ku bba wange kyokka nno n'omusajja gwakiraiminga obeera bbaawo omusajja tamuwasangako bino byakweri kwerekawo nasooka ntiisa nenkukubira Alani naawe n'olyoka osoma chepe Alani bannange ojubisa
Hamujeni oyo agenda kuswaza. Omukazi alina we yansuubiza otta nudes. Ne ngamba namukasa nfudde. Zaaliyo zo. Zaaliyo. Kulaki okuba nudes n'oweereza omusajja? Bannange omukwano muzibu nnyo. Omusajja omwagala n'omuweerezayo ku bufaananyi. Ate n'omusajja bwe twali ababiri yankwatanga bu vidiyo nga nnyambadde nga bw'omanyi ebintu. Omwana w'omusumba? Omwana w'omusumba. Naye ezo vidiyo yazinkwata simanyi yaŋŋamba recently wano nga tuli ku simu trip yaffe yasembayo naŋŋamba nakwatanga zi vidiyo nga weebase ng'oyambala nnika ne ŋŋamba. Kati omukazi bwe yaŋŋamba nina nudes naye ngatta emboozi gye yaŋŋamba ne ŋŋamba nfudde leero. Agenda okuzirabisa nga zizunga bazizuuminge bwe bati. Buli omu ayogere kyayogera. Zino tezinnyumidde kansindikireko Alani. Eza sikyabikola. By the way, nze ebifaananyi byensindika tisindika biri eri eby'omunda. Omusindika ng'oyambadde kanaiti omulaga ku lubuto obwo westbeads ebyo. Naye vidiyo ziri eri Lwaki obisindika? Omusajja w'omuwaako mulimu abantu ababeera mu long distance relationships. Nze nkubuulire Alani omukwano muzibu nnyo. Nze nali ngamba abaana abawala atowa musajja nudes biki naye munnange bw'okituuka simanyi muzimu gwambala. Omusajja n'omuwa ebifaananyi. Wallahi. Nze namuwanga ne muweereza ku pairing. Muweereza nga nyambadde tonight anti tonight bukomera. Ne mulaga ku kisambi. Omusajja wa munno. Si musajja wa munnange just lwakuba omuwala yali yalemerera omuvinga on. Kati gwe weerawo saa zino wamusigaza? Omusajja? Omusajja bannange Alani tonyingiza nnyo mu love life yange gyesonyiwe. Tukome ku ekyo. So abaana abawala nze kyovala sikyanenya abantu basindika nudes nze nali mbanenya mu kusooka nga sinatandika sindika bu appetizer. Naye nudes zange ezaasinga era bwe zifulumanga omusajja yali baazitadde kuba yazirina mu ssimu ye. Ye yankwata bu vidiyo era yabingamba nangamba babe nakutengo yambala nika. Kandabeko bwe yakusindikira. Nawe olabe ku nudes. Aluko wesigira ajja kusiba tekikkirizibwa. Ye yankwatanga zi nudes ezo. Sibula abantu Jeni. Shala ali ata Alani. Jali mulungi. Wafuna. Nange nsabira nfuna omusajja nkuba empeta. Sabira nfuna omusajja nkuba empeta. Toyina mpisa. Alani banga lyemma nnyo. Alani banga lyemmaze naawe. Ogamba otasirina mpisa. Gwe mpisa oziraba oti. Nali nkuyisizaamu eggaali. Kati mwagala omuntu kati bwemba munnamawulire nemba nina kwogera nti nze ndya ku mumwa gwange. Njja ku mumwa gwange. Tokimanyi nti tulina n'omuntu n'akusasula oyiseemu munne eggaali. Ddayo ku baba okole programu endera nga tovoola abantu. Sisobola kuddayo bwe ŋŋaano mmaliriza. Ama wenga ndumaliriza Alani. Wama 26 twesange kutalala bonita. Alani ogenda kukwate sente za show. Sisobola naye goli muyayi. Ne Alani. Ndekanze. Alani gwe namanya tu 18. Onzize mabega omwana wange babiri Alani nongulanga obuugi sumbusa. Nze Jeni wo omukadde sikyukanga nkyali y'omu nkyali that innocent Jeni you know. Just lwakuba no boy nobera olwa buli abantu abutakulinyirira naye nga nkyali kali ka Jeni akali innocent. Kale musibe bulungi wamma. Oli mwana wakumeke wamwe? Wa kutaano. Muri musanvu. Tuli musanvu ze kawala akasembayo then n'abalenzi babiri. Kale musibe bulungi mwera. Mama Brighton family. Urukusaba ku balangi. Bakutegekedde. Tabuza olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okwigira emitwalo 2 JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu kujangula besitano y'olugambo n'obutagaliza wakati Mama Brighton ne Mama Natitende live ku stage bamulekeddwako abayiwa Uganda bonna bakomedianisi ne bannakatemba tosoma Brighton family wamuli defense Tony Sera Mama Museyi Mubeja Musomesa banemeddewo bannakampala mmwe Mama Brighton atajja omugamba ki Chakula. Africa one travel. Maparo Patsi. Numanzi. Kuzara Kwaite Farm. Astuti. Viva Organic. Papa Sporty Martini. Malusi Bridals. Ya baby extra fire.